maneke nange ebewa nimbye mungabundi nimbye mungani chalukuba bali amanyi ona lebo ya lukuba andike ko needala bose amuchere gwani gwa wadagala okubba leo waye kukulisayo kudungulizo bane mukatuba ande yagambe muroka sitoma yayitadde mama amafuta go yakatuwadde ninya ekyenyanja kiri nalinye mu mazzi ne budda tuvuba walere ekyenyanja bakuwa eddobo n'oteeka mu mazzi nekyojjayo kyolya yatusumbuyemu Dankani obudda alinga ali mutero w'amayanja wali obeerawo n'obanga ali mu Vegas gwe omanyi okulya ekyenyanja kirina n'ebiseera ekyenyanja bampadde ekyenyanja kirina ebiseera kirina ne mugaba kinyakina mugaba kirya ntebe yoniyo naga kinagwawo era boss dungu toyanzege ebintu byonna twabikozeeko wali mu katuba ekinyanja twakifunye twabiridde amafuta twagafunye neke nga tantwalanga ku dungu tumutwaleyoko olinamu obudde swabulu sebo ku weekend mbafu leka tusebo olinde ekisiibo kiyingidde gyemakozeeko gyemunanga nkozeeko kiro kigenda kutambulira ddala talatibu omusajja wange amuyita David White Kawesi ali Taiwan agamba atya omusajja wange manyi obeera wange ennaku ennuma nagamba no omanyi kati omwezi ndikirabani kya mugagga ona yagala bakuzaale mamipoli akuzaale mamipoli nanzaale mamipoli akuzaale nze yanzala ndikyagala kya mugagga nakunga ennuma munga katoa nzaale sina mpisa akamutabani nedda sina mpisa mbyanzaale buli weekend nokunywa olimba buli weekend kunywa mugwayi yanga n'amazzi ku weekend bwonyoleka wayi wayi mamipoli naye banzaale siri kyana kyampisa mbi ndi kyana kyampisa nnungi kivuma abantu bensanze mu kkubo onaasobola mwannyinaffe nze ntambula bulungi kubayogera swinswi era wemasiri mukaginensi obona kiwaini wali eri ngokipakins era waboda mugaba tonkubakubanye mu binnya bijja kumuuka amaaso oba kasenge babuyise ona ne bajja funa lutaya omuntu akola olyanga n'otikolokomeze anti the weekend bawa waini mamipoli ninkulabikiranga ekyana ky'okukuba ekitalina mpisa oiza gye kigamba one year production kamaliza kwogera byako obola bubirira giresibula weekend ebadde etya weekend twavaawo kugundi tugenda nituwummulamu olwana Mayinja ebyali bingi ebyaliyo okutwaliza awamu era abantu bakyakala kiyinza okugamba kyerikuba endongo zonna zomanya enkadde naye manager William oli kudunga akutumidde manager William mugabe mutumidde kwe tukola bulungi obutenkanika era kyetukola kyali kyamaanyi nnyo kyali kyakabi ekyo kudungu ke kafa kobeerako mukawe nolowooza nti toli mu nfufu ye Kampala kyobomanya obeera kudungu nowirabira nti olina ebizibu naddala nga sponsor emuzeeyi nyini naye namusuubiza omukolako yamufunira akaana kamunyige masaali bangambye wano Dankani bangambye swabulu bamukozeeko swabulu ali ku kamera wano wa digito wali wansi nasoma message wano obwana gujjemu swabulu lwaki abeerawo nga swawumu emutta kati ddaako ebyana ebirina omululu ensonga ennungi kati omanyi enkola yaffe wano kumando songa the night shift ife babeerera mu kiro eno nga tukola byaffe tulasana ekiro nebonge yakutumidde nebawo yagenze muswamu ati sikyamubuuzaako nti gyebale mukubira jambo yagenze muswamu kati oyitawo buyisi n'omukubira jambo nagamba kale nengamba banna temukyanyumya temukyayina mboozi naye tetukyayina mboozi etugatta
Neka Musiramu. Kantumire ku basiramu bonna saawa zino ng'omusajja si musiramu ngatemuli bawoowe uwo musajja nga si musiramu omukazi musiramu nga saawa temukkirizibwa kukwata kawaayiro kawaayiro bba ng'era olutalo lulyawo kati kati obusimu nembeegayiridde neeke mbeegayiridde temusibulula abaana b'obuwala mbeegayiridde nibaidi tutumirira abasajja babiri bakisa okimu n'abasajja bo basinga okutta ebisibo bya kati waliwo leero alemesezza munne okusiiba badde ali awo nkamukubira essimu agenza okuva ku ssimu amuga olero ddawa gy'oli ewaka kampite bwawe amazima kati oba omusuubiza ennaku agenda nsibira ku endala nkaaga bwe kiri naye okimanyi muno butta bw'odola ekisiibo nkaaga beddo bwodda muno nkaaga 12 nodda muno nayo kulisa bamisikini oba kulisa bamasikini nkaaga oba olina okuli naye abagagga bajja kukinywa oyo bayita okuliisa abantu nga badungamana nga badungamana akutte ekisibo kyakitta ng'agulirayo abamasikini si bagulirayo kubaliisa naye keni tolina kisibo kya muntu kyogenda kutta talina kisibo kya muntu kyagenda kutta toyina yadde akasiiba akatono talina kisibo kyagenda kutta abantu bana basobola okutta ekisibo ky'omuntu papa dungamana mzee idungu ekyalo kirango mami Pauline babadde baagala kulya ki muceere batente 7 ne kilo z'omuceere 2 agenda ku faamu ye ng'embuzi baakobebalaga bali mu lukaaga bali mu 10 tamanyi agenda mbuzi mutwalo lwati muyogezi wali n'embuzi naye olwo omusajja gwe nali mmanyi nga ye ekirabo kyalina asinga kuba n'abakyala ng'alina abakyala 9 naye nga yabeerabeeranga oba ogundi nayiseeyo oba maze ebbanga ki nga sigenda Mityana ng'alina 9 ng'alina abaana 3-2 naye nga baterawo omutemwa buli mwana buli mwezi olina okumuleetera ekyebiri oba ekyetaano nembeeranga papa ddungu nembeeranga papa ddungu bagamba botte ekisiibo kya munno wotte ekisiibo wano olina ekisiibo nga tosiibye ng'okuttemu nti nnaku nkaaga kati ate bekakutanda botte nnaku nkaaga oba si ekyolisa bamasikini abatalina nkaaga kubaliisa ne basamana bateekayo emmere oba kubalisa ng'olabira omwana wo n'omulera obagulira ebyokulya n'ebyokunywa n'abamukufu olya onywa n'okkuta kati neke baba mututeruzira kubanga abantu bw'osobyamu ku luggi bankaaga singa obaka kutaana ogwokubiri 10 bwe gibera emirundi 10 oba mu lukaaga uno wegundi asobola baliisa uno gwogambye wa Taiwan David Kawesi kuzenya nako asooka aliiseeyo nzika asooka aliise ojja kusooka kudiwamiigibwa kubanga gwe ojja kusoma tajja fugika siriseka oyo alimu abantu 10 lwaki omwono Taiwan kati kitegeza kati wogambire ndasana abantu 6 alisenza alimu ekikulu yabana gundi papa gundi wamuuliza papa unayetusuza mu climax oyo Habati papa Habati aba kuweleza message wano Habati dunga manali Boston naye Kampala wadde Kampala nedda suza temwebase abasuza temweba akomunangita ku naye na mwagala ko kiri kimu vibe olubato osoba te mu vibe panga kubuza walidde omugandi sali dala akwete benyanja mukaaga ino mubuze benyanja mukaaga ngenda sibirako abe wange
kudibuda gamba tuva ku ddungu babonoonye yagamba baba embuzi Nec yagamba baba embuzi Nec okuoludda bamiroja zidungu agambye gye mubabudde mu bintu mugambe atandise naye nga ffe tungulisa enyiba na weekend bamiroja zikulikayula naye William akutumidde William mundabiri mugende nteekateeka nziriko ogenda mutwalirayo nakulabye nga weeyagala neyagadde fana nabitaddeyo ne balowooza ndi mu Amerika era bankubira wagenze mu Amerika notatugamba nemugala ndi waneeno wano ku ddungulizo era abantu bambuuzizza nangamba akafu banekatuku nembagamba akaffe byana byabagagga kaffe byana byabagagga fe tugamba ntuyagalira ntumanyi tuggalawo geeti mwete mukkirizibwa tujja bayitange bebuddewa mu butuusi wala yakatuba alla anti nabagamba abantu ono banti bane akatuba ogendayo we bwoba olina omukyalo agala mukyankalane tumutwala mukatuba mzese walinawo ofiisi yatuliri ogunalanamu nanti akatuba alina ebitangaaza binoculars mzee kiba kyokola omusana binoculars ani abiyita bwati tugenda mu katuba katuba gamba eri Vegas wajayo Vegas sigaleeyo bibeereeyo naye lumugenda tolayo neiba nanti eyo Vegas byebikolebwayo mukyali wange aliyo kewa mitalo shimu naye aŋambye kwali tikwali gundi yayiseemu New York by the way bane New York nkuba ngambi ali Canada ngambi ali Canada oyina ku namba New York ni namba New York ali Canada New York Styla zagenze kuyimba niwanga ati wala poster yoneriko New York nimbabuuza wala ngikinzo so kucharya New York aze kuyimba nimbabuuza nenda kubida wali poster nemweriko New York ngambe no wadde katiza kaliko New York tunakalabako yadde ne WhatsApp message y'omuntu egamba mu New York ajja wano asimbidwa naye aŋŋamba yayiseemu naye wano New York yayiseemu ali Canada yeeyagala naye twanoonyeza posta okuli New York yawuze nze nange agenze yimba naye bakakasiza nti yagenze kuyimba tugamba alina ekisenge ky'omuntu mwe yagitimbye nengamba New York ayinza okuba alina ekisenge ky'omuntu mwe yatimbye ng'osaba omuntu abeera awo n'agamba mbu bagamba alinamu omupikini yavudde mu mulamwa gwa ako katolo bwabwe badde bakamugulira iPhone mpya bagamba era yava Canada kati kyeka omwana oyo wa iPhone yamuga ntogeza n'olinnya Canada ntolina iPhone tekisoboka tolina muntu gwogenda swaza ndeka kati kirabika posta bagitimbe mu kisenge si mutala ku mutala oyina kanamba ke mukubireko tulabe omwana ayinza okuba teri waffe empijja eri mawokota kubanga mwana nabuuza ebifaananyi birungi nebuuza nti New York ebifaananyi bino nga ali ku ddungulizo ngamba New York yayiseemu mbu yagenze kuba nembagamba akomawo nebagamba muntu atagenze ndedde ku posta aba akomawo okukolaki nembagamba temulimba agamba leka agenze kikuba ekyeyo neŋamba wagwana nati nasoose kulaba James Proper ka James Proper mulaba ali Sweden ali Sweden nangamba yajja James Proper yakomawo akoga otaddeko nnyo ali Canada waliyo posta ndi New York gyagenze ngenze kuyimba ate ogenze kuyimba ngali bantu kale tusharingireko ku posta tunaffe wanumanizisho nakayinza mugawayi owaye omusajja ow'enviiri emyufu ezafuuse enzirugavu zafuuse enzirugavu ndi waleero ku manduso ogamba oti omusajja w'enviiri emyufu ogamba oti ninkunkyaye New York ndi wano ne Dankan New York waliwo pasa gye tulabyeko ng'eri Canada wanumanizisho New York ngeri mu kisenge ky'omuntu wagitiire
tunaona Dankan mu poster yekana twabuuzizza omusajja yagenze kuyimba oba ne batugamba yagenze kuyimba tugamba sharing eko ku poster nafa tusobola okusindikira yekana ne balayo ku muntu ne bagamba nti poster mwagitimbye mu kisenge batugambye batugambye mugenda yimba Canada netubagamba tusharingire ku poster ya New York nafe tubeko tugisindike tuline mikwano e Canada ne batugamba twageza poster efuluma naye baluwe yagitimbye mu kisenge muteva mu kisenge poster mu kisenge ky'omuntu tebaamu mwere mu kisenge ky'omuntu teba munene Dankan nangamba mu poster ne iPhone wadde wakagifuna mpya ibadde kuna kafe masa satwe yasoka natunda emotoka uli andi kune motoka wagitunze yasoka natunda emotoka natuli mambo atika filda mbulera kyolese enyumba ne wekwata omuliro kati mwana yagenza okwera enyumba ya New York nga mulimu buviri bumyufu munembiri wazikyusizza mukati za black mukati erisi ye New York de Styla amanya agakyusizza kati ye New York mukomu ne New York tonimba kati shogenda jimbanga buli lunaku oba ya mulundi gumu bubuuza sho ya mulundi gumu oba ya buli lunaku naffe tetuganye kale Saudi Arabia webale nnyo ssebo naye Saudi Arabia tolinayo poster nemu poster zaffe zitwaga waliwo Canada poster waliwo ye Canada atugambye wagitimbye mu kisenge waliwo omwana yatugambe waliwo yakulunye ku airport bamulabye bakunone ku airport bamulabye nedaka balako ku WhatsApp akafaananyi tukakuweereza ng'omupiki omwana akupiikinga New York teyandibadde ggwe tukatadde ku WhatsApp tekanatuuka mbu promoter abadde yakunonye yakwenonedde ku kisaawe New York oyo yaŋŋamba nanga Dankan essaawa yonna nina promote eno e Canada ntwala ngende nkube ku show eŋŋamba bali live babuuzeeko babuzaako mwenna balamusizaako mwenna abawuliriza CBS FM ebbanduso eredio y'abavubuka ab'omulembe omutebi amagezi gempa abavubuka bawulira ng'olinamu amaanyi osobola okujja wano Saudi Arabia n'okuba bakiyita sekadama naye basekadamasinga bakadama mugamba tokuyaseka niyo gatujoze owayi abedda mmanyi nno byakusaaga nze nali nkulimbyeko ali Canada bangambye New York olwedde mutaka nali nkulimbyeko New York mutaka e Canada gwe nze nali naffe tuyikirize South Africa tugendaawo tugendeko Dubai wikijja tugendeko Dubai bane tugendeko Dubai bulamu bwozi kati eza tiketi nzirina ani eza tiketi siziri eza tiketi zibulako yali Amerika tiketi yawo yabbi biri mu kitundu bbiri ninako emitwalo 7 kati olinako ekitundu mbadde nankaaga nenyongerako ongeddeko kati mba sinzingidde ekitundu olinako 5 kati gusinga kuba obulungi bunakerera tugendeko ennaku ne bwezibeera nnya tugendeko Dubai mu wiiki nga 2 maasa wiiki 2 nga tujja kutusonze sente then Dubai tosobola lemwa oli basekadama bakyali baffe bangi oliobango nwangabe Shalom afya ngambye mumujje bado batusuka bibiri kyali eyi ali Dubai bibiri kitwale eri bibiri kyali Dubai
abakyala Bibiri UK. Why bakuloga nkwesonyiwe kyagiraba why bakuloga nkwesonyiwe kanda bwe baba kyali nako wane wani leero njera nkunjagala leero Bwino ntwogerenge ebintu nga biri ku mulamwa gwe Bibiri kitali UK. Nedda ssebo eswako nini bange bano waliwo omusajja ngambye Mipoli nagambye Dankan anzadde agala byenda agenda kuzaala neyanze ibyo bali nnyo bali omponyeza obunaku bw'okunywa amazzi ga wiiki omwana ngambye nti okuva muzaala ngambeerawo ndi okulaba omusajja be akubiye ku bufaananyi n'eggiraasi sinya amazzi ku weekend nabivaako kirungi mama kiza okunzaala mukama mulungi kitaba nekyamuga nenza mami okunza kati mami omubuuza alanyamina timendi Dubai nitusobolawo atujja genda wali ku luwombo bajja tuwa bajja tutugulira bo bennyini bajja kutugulira ate benyini bagamba baagala ngendeyo mbakubira akalamu netusobola kwemererwa waki yatuwa tiketi zeego nitetuwa mwezi Dubai USA iseyo Masaka akadirisa kali akamanyi bulungi yakamanyi bulungi atugambe musenda ali mukusonda 10 yo wiiki etambudde mbaddeko ku mitimbagano okwo nga ndaba Spice Dan ne mukulu gwe bayita Jenkins etwala gye beetwala nga beetwala era nabaddeko awo nempulirizawo ku bigambo bya Spice byaweereza Jenkins neŋŋamba wano wetutuuse wano twatuuseewo nakubuulira olw'ekintu kye baŋŋambye ekivudde UK badde njogeraku n'omuntu omu bannange ekyo kiddeebe eri abayimbi abakyala waliwo gwe babisizaamu egaali abayimbi abakyala twefeeko ngo baito nalumba nenadde okubuulira Spice Dana yatabukidde Jenkins amwogerako nnyo era wenjogera kati social media yo yakutedde omuliro team Spice bambalagana ne ba Jenkins kati Jenkins jukira alina tiimu yo gimanyi kabiri eti terya ntama kasukuwa okulu sendi bad ru kwegamba natera mwamedi sendi waliwo yingira mwamedi sendi yingira ko era gundi Spice what ya better very mwamedi very strict bano basesa manyi babagambi mami sendi yamuyingira mami sendi yayogera Spice namuyita namu advise kwa bisere bisinga we take advice like as insults umuntu alowooza omwadvisinga nalowooza ate omuvumi nakisinzira abayimbi ba Uganda balina problem eyo sinzira engeri we take advices like to be insults kisinzira muganda wange nti mwadvise nze ntya manyi waliwo ekintu nga gwe ogenda kubanza advice naye nomala okujja ku manduso okitegera mulimu kati olaba mulimu omuntu nga mulimu advices ziba positive mwami sendi alina advice yali awa Spice nagiraba he was very right mulimu ebiseera ebimu Dankan nga togenda kulaba muyimbi bayinza okutuma kamiliyoni n'omala ewiiki nga tomulabye nze kamiliyoni yamala okunkubira nga neekoliwa kati nga leero ali awo yankubidde ddaŋŋambe naŋŋamba nzije wano nemugamba oyinza okuntawanya miriko ezi sombolimukko abadde ne bawizo kwa wizo yalina okujja luli ku Monday wizo yalina okujja kati bankubidde nga bali awo nanga tujja bonekinga bwe zaatuka mukaaga neerabira nga yafuuse eddala kuzolaga mbeera bwetyo bweri Spice beetwala ne Jenkins lenze ngamba bino ebintu ebyokwetwala muganda wange si birungi okitegeera nti abaana okutuuka n'okweyisaamu eggaali nemwevuma nogwe ne bakulangirira simanya ekibuto ayiddamu gakutumidde omusajja yankolako bikyayida ekyo
Ayingi nabyo nkitegekedde. Naye kya mvuga tyankanya. Kantumireko tonne wange. Naye mazira mutumiddeko. Naye nga ebigambo bya Spice byadde bwe biti. Yes, that guy. That old guy. Fat man. Owekikutte kinene. Ekisajja mu kigambe, he should mind his business. Nane offer ye. Kubanga bamusasula okunvuma. Yes, ali ku payroll. That I know. He's been on a payroll. Never muwa sente ntono mitwalo 2. Okay, zisasula rent ndowooza mitwalo. Tusoke tupozingira awo. Spicy. Simanyi. Kuba naka video kendabye. Nga Jenkins agamba. Waleta video nga muvuma. Mwana kalabye kale. Andi sente. Nagamba yada ino omuntu gwayogera ko yabadde ko asula kusala malodi. Is by the nyagudda side ya Jenkins. Spice is my good. Ubimanyi. Isia sina kyesimanyi. Spice is my bangwate bulungi mbabulire. Twale ebi. Ya bulu. Twale ebi ya bulu. Obabulire bangwate bulungi mbabulire. Both kana to side ne. Spice muntu bambi. Chinka manyiko kakaba mango. Bambi. Tunyumiza otyo. Kakaba kati bulungi. Enyumizi. Nette subi. Entondo. Kakaba kati ya. Ama utoda kasaka wa busungu. They are both my friends. Jenkins. Nakwano gwange. Nakanako akagala Neke. She is my good friend. Jenkins mukwano gwe nanonyeza nga nonya nabaga amugambe kimu banange tu. Let's cease fire. Kino bakikwata mu ngeri ya kisajja kikulu. Ononya jodda katulabayo. Yamukubyemu n'akayimba. Your business. Tatutama. Kayimba nakalabye wekali. Naye ne bana yiyamaze yabulira omulabi wonna. Spice by the bangambye akayi. Bangambye mu akayi. Rokayina. Agenda kanonyo. Gina kanonyo. Mind your business. Nenga nowozeza nga wabali mu promoting aluyimba luno. Naye kati wa promoting oluyimba n'omusajja ekibuto. Neke ngani. Mwana nalowozeza. Omanyi okuvuma ekyo. Naye ate oluyimba lwa Spice Dankan nabakulabyemu. Nze. Mind your business.